Omusajja ono yavuddeyo n'agamba nti ensi egenda kuzikirira omwezi guno gwe tulimu before Christmas nti ensi egenda kuzikirira nga bwe kyaliwo ku mulembe gwa Nuuwa nti Mukama yaleeta amataba n'azikiriza ensi abo bokka abayingira mu lyato be baawonawo. Kyekindeese nno wano olwaleero tube nga tukubaganya ebirowoozo gw'olowooza ki, buli omu wa endowooza yo mu comment section. Kubanga tulaba nga bwe tuba tusomyeko mu Genesis essuula ey'omwenda okutandikira ku lunyiriri olw'11 mpaka nga ku lw'15 bwe tusoma ennyiriri ezo tujja kusomayo maaso awo. Mukama yatusuubiza n'agamba nti taliddamu kuzikiriza nsi nate. Naye ate oluwaliro omwami ono bw'avaayo n'agamba nti Mukama yamulaze ng'agenda kukomyawo amataba agenda kuzikiriza ensi, n'amugamba abajje amaato. Yasooka n'abajja eryato eryasooka ne liggwa. Mbwe eryato lyo liba liggwa, Mukama n'addamu n'amulabikira n'amugamba kati bajjayo amaato amalala 7. Era yavuddeyo n'ategeeza ensi n'agamba nti amaato ago 7 Mukama ge yamugamba okubajja ali mu kugamaliriza bwe gunaatuukira ennaku z'omwezi nga 15. Ennaku z'omwezi nga yagambye 15 ba 12 gagenda kuba nti nga nago gawedde amaato 7. Era ali mu kubanga akuŋŋaanya emmere. Jjukira mu lyato lya Nuuwa mwalimu buli kimu, ebyokulya byalimu, ennaku abantu ze baamala mu lyato eryo balina ebyokulya balina ebyokunywa. Kati akuŋŋaanya ebyokulya mu bantu ab'enjawulo badoneetinga. Mu butuufu nze ntuula kati mpulira nga sijja gamba nti ndi confused kubanga Katonda gwe nsinza nkimanya ayogera. Era ndi omu kubakkiriza nti Katonda ayogera. Bw'oba weewaddeyo mu maaso ge n'onnyikira n'obulira mu ye. Ayogera era buli kye weetaaga okumanya osobola okukimanya. Era ayogera n'abantu bayogera n'abatume be ab'enjawulo. Naye ku kino ng'ate Mukama mwennyini yatusuubiza ate nga tulina n'ennyiriri nga Mukama atugamba nti ye si mwana wa muntu okulimba. Bw'asuubiza akola ki? Atuukiriza. Kati gwe kiki ky'olowooza? Nze nno ekintu ekinzigira mu bwongo saaliwo ku mulembe gwa Kibwetere mpulira biwulire nti simanyi Kibwetere yayokya abantu, yazimba ekkanisa n'akuŋŋaanya abantu bangi nnyo n'ayokya abantu. Story eyo ngiwulira, simanyi oba ntuufu oba teyali ntuufu. Naye nze buli lwe ndaba omwami ono nendabira ddala nga oba ayinza okutuuka n'akola abantu ekikyamu nga bayingidde mu lyato nga bayitirivu nga bye bagamba nti Kibwetere yayokya abantu. Zo sibimanyi nnyo ebya Kibwetere mbiwulira mu nki. Mbiwulira ng'abantu babyogera nti Kibwetere yavaayo n'akola ekkanisa n'abeera n'abantu bangi nnyo n'amala n'abakumako omuliro. Kati nze bwe ntuna mutuufu ndabedde ekigenda mu maaso nga sekitegeera. Kuba Mukama yatusuubiza taliddamu kuzikiriza nsi nate. Kati ate waliwo omwana omulala eyavuddeyo awo, omulenzi mutondo za myaka nga 7-8, muzungu mweru si muddugavu, nga naye agamba nti yafunye okwolesebwa. Yabadde ayogera ne bakadde be nga bagamba nafunye okwolesebwa mu scared, nalabye amataba nga mangi gajja ng'abantu bazikirira. Olowooza ki ku nsonga eno? Bw'oba otudde n'ofumiintiriza woba nga wawuliddeko ku bigambo by'omwami ono, simanyi akola amaato, Mukama yamugamba bw'ati. Naye nze omwami mutula ndabira ddala nga walinga waliwo katemba. Ate nga Mukama yina watugamba nti bannabbi bangi balijja, oba bannabbi ab'obulimba balijja bangi. Mukama yina wagambira nti bannabbi ab'obulimba balijja bangi. Ate n'atugamba nti tukemenga emyoyo. Si buli mwoyo ogujja nti guva eri ki? Eri Katonda. Kati ze ndi confused nti Mukama waba yatusuubiza nti taliddamu kuzikiriza nsi nate. Ku mulundi guno yalonze Ghana nti kati abantu balina okuva Uganda bave Kenya bagende basobola okugenda e Ghana bayingire mu lyato, oba amataba gagenda kugwa Ghana yokka. Amataba gagenda kugwa Ghana yokka nga mu Uganda tugenda kubeera seefu.
muliwo ebintu byentunuulira nga sibitegeera tho sagala nnyo okuwakanya bintu bya Katonda naye ate mwennyini yayogera mwennyini ye yatugamba ate ye talimba. Nze kyemmanyi nti Mukama asobola okulaba buli kimu ekigenda okujja. Naye bw'aba nga akwolesezza ekintu bwe kityo kyaba akusuubiramu okukola ku mulembe guno gwe tuliko kuba si gwe mulembe gwa Nuuwa. Ku mulembe guno gwe tuliko Mukama waba akwolesezza nti kati waliwo olutalo olugenda okujja kati waliwo kino akusuubira oku intercedinga ku lwekyo ne weegayirira ku lwekyo kireme okubeerawo kubanga ebeerayo abantu abakola ebikolobero bangi. Kuba ku mulembe gwa Nuuwa abantu baayonoona kati ebyonoono byabwe oba ebibi byabwe mutuufu ne birinnya ne bituuka eri Katonda. N'alaba nga takyasobola kulekawo kitonde kye yatonda nga alina kukizikiriza atandike ensi bupya. Naye bwe kyamala okubaawo Mukama n'alaba nga mutuufu nedda. Si kirungi okuzikiriza omuntu gwe yatonda n'akwatibwa ekisa n'atulayirira n'agamba taliddamu nate kuzikiriza nsi. Nze ngamba omwami ono okwolesebwa kwe yafuna alabika yakukwata bubi. Ate tujjukire nti Katonda ayogera naye ne Sitaani akola ki? Sitaani ayogera era bw'oba tomanyi kukema myoyo kikuzibuwalira okumanya Katonda yayogera oba Sitaani yayogera. Kituzibuwalira bw'obanga mu butuufu toli buziba ne Katonda. Katonda asobola okwogera n'otategeera gwe oba Sitaani yayogera oba Sitaani n'ayogera gwe n'olowooza nti Katonda yakoze eki? Yayogedde. Naye Mukama ensangi zino takyazikiriza. Alaba ekigenda okubeerawo n'akwolesa ku ebyo ng'akusuubira nti ogenda kugwa ku maviivi weegayirire weenenye ku lwabo kubanga lwabukwolesa ebyo nti waliwo ekigenda okujja bwe kiti wabeerawo oluusi abantu abeera boonoonye ng'okwonoona kwabwe kutuuse mu maaso ga Mukama nga takyayinza kukigumiikiriza naye ng'agenda kutunulayo mu balonde be abeeko gw'ayolesa era agenda okwolesa ekintu ekyo ng'akimanyi nti ogenda kusobola okwegayirira oba ng'akimanyi nti gwe wonoomukaabirira olw'okuba gw'oli mutukuvu otambula bulungi ne Mukama bw'onoomukaabirira ajja kuwulira okukaabako asobole okusaasira bali. Kyova olaba nti omwegayirizi weeteeka mu ngatto n'omugamba Mukama tusaasire tukwonoonye naye tozikiriza nsi tukomyewo gy'olisaasira kati ne weeteeka mu bigere buli Mukama lwabako kyakulaza ekintu bwe kityo okuleka nga Mukama akulaze muntu mulwadde. Ate Mukama bw'akulaga omuntu nga mulwadde era akusuubira nti ggwe ne woonooba togenze kukwata muntu oli ku mukono n'oyimirira eno n'omwegayirira n'osaba Mukama asaasire omuntu oyo amuwonye Mukama agenda kuba nti amuwonya. Kubanga Mukama alina ekisa kingi nnyo aba ayagala okuwonya omuntu oli. N'olw'okuba omuntu oli Mukama tamuyinaako access esobola kumutuukako oluusi alina ebintu byakola ebikontana n'okubeerawo kwa Mukama kati nga Mukama ayagala okutaasa oli naye ng'ayagala ggwe akiyisemu ggwe eno weegayirire kubanga oba osabira omuntu osooka n'okwenenya n'omala okwenenya n'osaba ekisa n'olyoka osabira omuntu oli. Mukama lwakulaga omuntu oli oba yeetaaga ki oba ali mu mbeera mbi Mukama ggwe akusuubira nti ogenda kusabira omuntu oli era aba agenda kumusumulula. Kati nze ngamba omwami ono ayinza okuba nga Mukama yamulaga ng'oba osanga ensi twonoonye ebyonoono byaffe bituuse mu maaso ga Mukama. Kati nga yalaba omwami ono ng'asobola oku intercedinga ku lw'ensi oba ku lw'abantu abanaggana mu nsi ye Mukama n'abakwatibwa ekisa n'abasaasira. Nze ngamba oba okwolesebwa kwe yafuna wabanga kituufu ng'alina enkolagana ne Mukama nga tekiriimu kirala nze ngamba okwolesebwa kwe yafuna yakutegeera bubi.
so kati mu butuufu gw'oteesa kiki ky'oyogera ku nsonga eno. Nze ngamba twetereze bwetereza mu maaso ga Mukama, ate si buli ekijja nti tugenda kukigenderako. Nze ndabira ddala nnakubyemu akafaananyi ng'abantu bayinza okuyingira eryato eryo ne wabeerawo ekyapeningawo ekitali kirungi ku byaba Kibwetere ebyaliwo. Sitole ya Kibwetere webanga yali ntuufu nga teyali ya bulimba, mutuufu nze ndabira ddala nga bayinza okubeerawo ekintu ekitali kirungi. Maato manene era gagendamu abantu bangi, kitegeeza nti wekiba nga ekintu kyonna ekibi kigenda kwapeninga bo bantu bangi abagenda okuluzinga obulamu bwabwe. Nze kirowoozako sibitegeera kubanga nzikiriza Katonda gwe twakkiriza nti wayogera aba ayogedde, tatera kukyusa mu byayogedde. Gw'oteesa ki ku nsonga eno alaba vidiyo eno? Nsaba owe okuteesako. Bwe tuba tulinayoko n'abasumba bannanga, abasumba mwogereko ku nsonga eno. Sinnawulira basumba boogerako ku nsonga eno ate ng'ekintu kigowinze viral, bitandise okugenda mu mawulire, ab'amawanga ag'enjawulo batandise okwogera ku musajja ono yabajja amaato, simanyi omulembe gwa Nuuwa gukomawo amataba gajja. Naye abasumba basirise. Nawuliddeko mpozi musumba waffe Daddy Tom ng'akyogerako. Daddy Tom yakyogeddeko n'agamba oyo musajja alabika anoonya bibye kubanga Mukama yatusuubiza taliddamu kuzikiriza nsi nate. Naye abasumba abalala sinnakiwulira basirise, balinga abatalaba bintu bigenda mu maaso. Bannanga abasumba Katonda omwe takyayogera. Mmanyi Katonda gwe tusinza ayogera. Bannange waliwo ekigenda mu maaso nze kye sinnaba kutegeera, naye tusabe ekisa kya Mukama buli omu w'oli butuufu. Bw'oba wategeera Katonda gwe wakkiriza, nywerera ku oyo, nywerera ku Mukama, ate tuyige okukema emyoyo. Si buli musumba oba nnabbi nti aba avudde eri Mukama. Abantu kati bayiiya, ate kati bayiga munnange batidde abantu mu ebyo ebyeddiini, simanyanga befuula nga bamadiini, naye mukwano gye biggwera nga bazikiriza abantu ba Mukama nga babakyamizza. Ebyo osobola okusomako, lwaki tetusomayoko? Tusomeyoko olunyiriri olwo. Oyina Bayibuli yo, wobanga oyina Bayibuli yo bikulako mu lubereberye ssuula ey'omwenda, olunyiriri lw'11 mpaka ku lw'15. Ayina ey'oluzungu osobola okubikula mu Genesis chapter 9 from verse 11 to 15.